program y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Sky Soldier. Sky Soldier ono nno mbadde ndudde omukyaza badde ddala okuva lubajja abantu no batekemesa ebintu byange siri wa bulijjo mbula bwenkomawo nzija lwe batasuubira wabatekemesa abantu ne bayogera abalala ne bankubira amasimu tozza Sky Soldier ayogera ebyamba naye nga fataawo wetwagalira ddala nafunako n'emikwano mingi n'abakyala nno nabafuna kwezi midi abakyala bajja nga bagamba tufumbire ne mbagamba nkyali mu struggle ng'eyange omuntu nkyali mu struggle yange ey'okutwala obulamu bwange mu maaso nga bagala nze abafumbirwamu nga bagala nze nga bakwagalako waaka baali bangi nnyo abaagala waaka neŋŋamba balindemu tukyalina struggle nyingi ey'obulamu bwaffe buno nabo abatulaba mwenna abatulaba temujjanga okwo muli mikwano gyaffe mirungi naye nsooka basomera namba kati kubanga nabala abankubira nnyo nsooke mbasomere namba nga linagenda maaso bamanyi sibalinaako obuzibu bataddeko batataddeko kasita nange siri mulwadde nti mbuliddwa ekyokulya eri 0754 777 23 49 nebwokuba mwenda gwa kiro nebwoteekako meseji wonna kwendi nziseeba kanti nze ndi mu lutalo teruggwanga olwange ndi mu lutalo lwakwejja mu bwavu tolwokwejja mu bwavu webaka ki kale mwebaka mwe abakoledde abagipo Curtain Road Fixers bakugamba nti no bakyagenda mu maaso n'okutuwa curtains abagipo Curtain Road Fixers bagamba nti no bwobanga olina ennyumba ey'amaanyi olina essomero olina guest house olina rentals oyagala abantu abajja okukulira obulungi curtains bazikuteremu naawe osiime alumba abagipo Curtain Road Fixers abo bokka bajja otukolamu omulimu omulungi abajja okutuweereza obulungi abo ojja kulaba nga buli kimu kyonna nga kitambula bulungi kakati abagipo bagamba nti nno obanga obeetaaze osobola okugenda mu kibuga Kampala n'obafuna bulungi nnyo ku ssimu noti 755 16 noti 755 16 bebagipo Curtain Road Fixers abo bya curtain baba baseyo kakati Sky Soldier ensonga zira bwe zitambula nziraba mbeereyo mu kamooli nga neebase ebintu byatambudde ne bitusobera pulezidenti wange bamukuba essasi ndi wa kibiina ky'NUP kadi nkyagirina bulungi nnyo ndi munakibiina mukukutivu era ate yeffe bafounder nga bolaba bakadoogo nze yeffe abali mu lutalo lwaleta Kyagulanyi mu buyinza anti ye pulezidenti kati yeffe abamuledde ffe abali mu lutalo nibagamba wafuuka munyambi okufuuka omunyambi nyinza okuba nga nafuuka munyambi mu ndowooza yaabwe naye nga nze omuntu sifuukanga kubanga sirina kennina mu bulamu bwange sirina kennina walya simanya mpunga akusasula just nafuna bagagga ne mbafuula mikwano gyange ate ne bakiraba bubi n'otandika okukola emirimu egyange ne nfuuka mukwano gw'abagagga nze ndi mukwano gw'abagagga nkola na buli mugagga yenna ali mu Uganda kasitaba nga alina ssente nga kyemukolera kubanga sirina muntu gwembeera naye nga musabiriza buli muntu gwembeera naye mba nina service gyemukolera nga naye alina kyankolera naye sigana nti ampaza bwereere mba nina nange kyenkola fena twetuusaako service delivery olaba embeera Honorable Kyagulanyi gye yabaddemu ebintu ebyo ng'okyaliyo obubadde obwo bwabeerangawo oba byabanga byaddala ako tekabadde kabadi ku pulezidenti kye bamukoze wabula si ye pulezidenti wange owaaluli pulezidenti owaaluli yali mukambwe nga tiyagasa agenda akola bwati ng'obwo temusoka amuteeka wansi gayita muyite mpozi kati naye nga yaggwamu amaanyi nga ffe bwe twaggwamu amaanyi nange tiyagasi nze simusobola sikyamusobola nkuze kati bamubanyiza n'okufa kati tukyuka naye biri ebiseera byetwabeerera naye ate n'ekira ndowooza komandi yange yali amaanyi kubanga nze kati nze awo pulezidenti kebamukubye okalabaako mbakuba nga nkyaliko singa waliwo omusirikale ali mu ddwaliro apooca n'ebiwundu ku mulembe gwo andi ze Sky Soldier kati baali bayinza okukola ekintu kyonna
nze pulezidenti jjukira nze nabeeranga n'eggaali eyange enzikiririzaamu eri ku gulawundi n'eri mu bitundutundu ebya Uganda ebirala nga yenze nze muntu bwe bakwata ku pulezidenti katono nnyo n'ogenda okulira mbw ate ewakiseka kitabusi mbw ate mawino kitabusi anti ze nina netiwaaka zonna ndi sky soldier naye kati ate bamukutteko nalabye Eddie Mutwe afumuka misinde ng'alinga akaweewo Eddie Mutwe teyafumbunse namulabye adduka emisinde asala bwati temulina kye mwalabye kati ate asobola okudduka okusinga awo kiki kati ate kuba ye oli musajja wa pulezidenti ate munankyukakyuka ng'ovudde ku byokukuuma naye ekyokukuuma wambi takuuma ayitakuuma naye awo kemwalabye Kawero musajja wattu ensonga lwaki kati bagambe buulire munnange kati lwasooka labe sky soldier nga nze sina mwana sina mukyala musajja wattu alina abaana nga 18 Eddie Mutwe bonna bonna yalina obbabeerera omusajja ye musinje yalina obbalabirira kati wadde omulusuubira kukola kimazima olunaku lwabeera mukomera olumu bwe ruti asobola okufa depression famire ye batetambula kati naawe kirina kubeera mu bwongo kiringa kide oluwulira nti kati kumulya omusajja wange nnyo mumanyi nali naye kumpimu nabeera naye emyezi 8 mukomera nansiiba naye tusula fembi tukola buli kimu ewaka pressure gyalinayo nyingi naye nga wuvudde ku pressure y'ewaka n'emyaka gyalimu sijakusibwa jakubuulirira baana musajja mukulu ali mu 40+. Kati tumuleeta mu bintu bya kivubuka muyagenda beerawo ayalaga ekibuli kyekyamudusiza emisinde gye yadduse tatalaba kuddukako atera okudduka egisingakaawo amanyi n'okubula ettaka ne limumira bire kugamba byaddala Eddie Mutwe musajja wange bampita sky soldier adduka emisinde n'okubula n'abula amanyi n'okubula kati kankubulire ojja obeerewo nga bakwata abaana singa wali obaddewo n'olaba bino bye bakutte abaana ti abegundi baba bakutte kizibu okumusanga oyo omusajja alayika yafuna n'akadagala kuva Tanzania Eddie Mutwe yafuna akadagala nze namwebuuza nako zera ze mwita profesa bwe musanga mugaga okikola oti kati okubuka mmotoka okwo teyayise na mu mulyango ye teyayise ku luggi bamale luggula alinde ebyo wayita mu ndabirwamu oyo mubi omulango omunene naye atoniwa ku ssaawa z'entalo era pulezidenti yamumanyiko ekyo invisible man ye alinga jjembe of all seasons alinga jjembe mundu bwe bwatuka jjembe kumanya bwe sebuufu bwango sebuufu bwango omusajja wange Eddie Mutwe sebuufu Edward sebuufu bwango abukange engo oyo musajja mukambwe akatulwa akuuma atya poliisi takuuma abakuuma we bali waliwo gwe bayita haitawa oyo komanda akuuma yakuuma waliwo ne gwe bayita genosensa waliwo gwe bayita kapaafu oyo mubi mukambwe nnyo nnyo kati awo be bakuuma olwo n'abalala abaddako Eddie Mutwe kujyayo kirevu nga bakanyama ba bodyguard bali betula mu bifaananyi Eddie Mutwe wa kifaananyi yajjayo kifaananyi oli baddeko awo ng'olina ebintu by'ebifaananyi oba ng'olina ekisenge oludda olumu nga lulwa kifaananyi kugamba wowe banjagala ekifaananyi ngenda kusina ekisenge kati Eddie Mutwe bw'aba akulembere n'ogulevu abantu bagabala ba bodyguard naye ngwegala manyi talabika Eddie Mutwe talabika kati gwe musange mu lutalo talabika era ekalangala okumukwata kyova olunaku olwo bakwata buli omu ola nange bankwata sky soldier nga nange ndi wa mubire sirabika naye olaba nange ko olwo nakwatibwa nokasa nti ekyekalangala kyali kirala Eddie Mutwe bamusenera naye nga taseneka abula talinda mukama we alinda ki ali ku koodi eri Eddie Mutwe waliwo omwana yankubidde essimu ali mu Amerika eyo bamwita haba naŋŋamba Eddie Mutwe yakola ndagaano ki n'obulamu bwe neŋŋamba oba yakola ndagaano ki naye alina agreement gye yakola n'obulamu bwe yabwaba musajja wange naye ako kemwalabye biwero katate kizingi guno mulembe gwa kamera wetulagawo mu maaso mujja kula obusingako oyo mubi mukudduka emisi oli musajja adduka naye yeetya ne pulezidenti wange abasajja ambanyingidde nnyo abo abasirikale kuba saabaddewo wangoba
naye mbakubeerawo anti kati siyinza okuba nga si yangoba kenyini naye na ttiimu sikyaliko anti kati naye bw'aba talaba nti Sky Soldier waali tusobola omuleeta n'ateekawo embeera nsobola mbakubeerawo sikati abasirikale nga bana bapooki Sky Soldier Bobby Yanga bw'obawuliranga nga bali awantu toteekayo togenda ne abapoliisi basazangamu order kasamanya nti Sky Soldier waali olunaku lwe bamutwala ku nomination lwamuyiriza essuuti awo kata kimanza nge singa wandabako nakubasama anti ze nkubasama tondabangako kwezi bannange ojja kufuna obudde nze nkusobola okubasama bwenti nendoolinga emirundi nga 10 bwenti ne bwekubatya gasi busaza bwenti era nze oba okunga musogo balaba nga nze ngenda leeta ekintu ekyenjawulo ndowooza nali ngenda kuviirako eggwanga linokutuuka nnyo nakati ndi kwalaali kuba sina presidential candidate gwe nkola naye ndi wano ndi katebe era nenfuna presidential candidate ng'ali serious ayagala obuyinza yenze muntu omutuufu okukola naye anti yangoba yabwagala naye nenfuna omulala ali serious nga naye abwagala nze ssaawa zino nze gwolaba nze bannange gwe mbuuza Segirinya mbuuza omuntu yenna mbuuza Shamimu Malende mbuuza awo abantu bonna awa yali akozeeko nange oba yali akoleza nange nagamba nti Sky muveeko ebya poliisi ng'ondeetera poliisi nze n'okukwatibwanga busikwatibwangako poliisi bamala leeta jati ogimanyi eya counter terrorism ekwata obutemu yenkwata nze nkwatibwa poliisi nze Sky Soldier leka naawe nze nina n'ebyama ebyo sitasobola kwogerera kuno ninga pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abimanyi Edi Mutwe kamanda abimanyi kwata kamanda wa kigambo si kamanda wa bikolwa naye emisinde gye yadduse abakusanga ekiti nga kyesonze bwekiti singa mufu kyabadde kimuyitamu singa mufu kati yategedde atya nti pulezidenti wakyali mulamu okudda ebyo okudda bagambye yekwese mutwe tadduka nnyo ye kasita abala bwati nasuka n'afuna ensiko oba teweyadaddukira eyo waliyo amayumbayumba ali ebintu kati yasuse naye yekubye ensiko omulundi gumu tebweyekubye ensiko awulira amaloboozi tukira era bamanyi nolekaana pulezidenti ate bamukubye nagamba ate kati wano nina okusika simpasa y'amawulire nze komanda we ng'akomawo naye ngomanyi bwe yakomeddewo tewali yamulabye ng'akomawo yegudde bu tewali yamulabye ng'akomawo tewali ka vidiyo kona ng'akomawo yameruse bumerusi kavidiyo kamulaze ng'ayitawo kavidiyo kamulaze ng'agenda ate olona abaana baŋŋambye atuseeko wano ebuwaate wanga oli omwana w'ebuwaate yankubira naŋŋamba bwe president Bobi Wine yabadde ki nga byakagwa obwebiti naŋŋamba ate edi muntu ampiseeko wano ebuwaate nga tatunula mabega nemugamba ebuwaate wa kati mukubira sebuufu nante namba yenjina ne mutwe 0752 52 77777 99 namba ya Edi Mutwe owange bakulabye oyitawo nemukula nemugamba mukama wange jambo sa soka nemuterako salute tanto manyi respect terako salute ngamba jambo sa mukama wange obaddeko oluddawa ng'aweekeera nangamba mujasi ndikundi wano nga bakayise ebuwaate mu junction mugamba ttaano wange ddayo omusajja talina buzibu tewali akugoba sinza ayambaawo mwe temwamanya sinza amukomyawo mukubira ngamba ono omusajja wange oba bamuseeko ebuwaate gyalaga wazibu nona ofunirayo obuzibu ezamukwatira ku kira road wanga olugwa ebuwaate yali asobola okudduka nayita entinda nagenda ku kira road yaze ne bamukwata ku poliisi mu bitaala neŋŋamba togendayo eyo naye obuzze mabega abasajja gye bali naye nze essaawa zino bakimanyi era mbakubeerawo kuba ebimu tebantwalanga nga bagamba kubanga nze nga president tomuteerawo bisumaali mu kkubo bw'atalemeyitawo kuki nga nze nazze anti nze nali ku missoni ali mukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi nze bwe nali ŋŋambanga era awo baba kumala mulumya nga basoose kulumyalumyaze nga nfudde kati obulamu bwa principal tebuli mu kaseera kakati abaga abakulu bano babeera nga babuzanyiramu bwe batyo abakulu babo kubuzanyiramu abakulu nga bo bamanyi nti olinakuba n'omukirema biri nga gunyingi enkima zino okumanya nti oli nkima zinnaazi kati ge mazina gano ge tulimu
nze najja mu mazina nga ngategeera nnyo omanyi nze ndi philosopher nasoma nnyo obutabo manyi buli komandi zonna kubanga abasirikale ba poliisi kyemba nenyako kiri eki era nange ngenda batwala mu kooti nina looya ngenda batwala mu kooti komanda gye babawa eri eki clear all several VIP ye komanda gye babawa kuba bano abalala ne VIP tomukuba kati bakubye VIP president kati nze nzikirize ate bamukubye esasi naye bamukubye ekintu kyonna ekyo oyo musajja w'amaanyi mu ggwanga talina kukoonebwa ku kantu konna era bannayuganda n'abanyigidde ne bateeka lakaasa nenze oba baggwamu essuubi nga nawe waggwamu essuubi netiwaka sikyabakubira anti biro ebintu biriko coordinating president ate si alina okukubira abaana ate geno sekuritale si alina okukubira abaana bakomandinga balina kubira ne munnaabwe Sky Soldier amanyi obulumi bwa street gwe ne bono bakubira bajja kulanga gwabakozesa nze nkulidde ku street nze najja e Kampala omuntu gwe nalinza okulaba e Kampala esimu ye akapapula nalinjiwandise ne kabwe sadda buzi ku street ebwayise nameruka nemerukira okwo nga bomanyi fe tulina amajini gaffe agatulima agabacwezi ndi mucwezi amajini gange amajini teganzikiriza kubonaabona era oli ne bwannumirirwa atya nanjogerera bibi emisamwa gyange teginzikiriza kubonaabona ndi mwana mutegeke ojja kuba werumiza bwereere kwezi nze ndi mwana mutegeke era abo bonna abaliyo n'agamba kasikayi kantama toddamu kukakyaza ozanya nammandwa tozanya nange oyo azanya nammandwa ate kyokola kibi era kasi tonumirirwa bwoti ngaoyagala nsiraane nga gwe sente zikubulako nga zonna ate zijja wange nze nfuna ddiiru zonna ddiiru ziyayanira nze mbeera mu bivulo ebinene tuve twaze ku mulama gwakubagamba kunyigira abapoliisi ngenda batwala mu kooti olw'okukuba oda gye babawa eri eki omusirikale nga bamusimbula bamugamba save VIP clear all kati badde balina okusavinga VIP nga balina okusavinga president Kyagulanyi naye bamusavinze tebamukubye essasi tebamukubye naye ekintu kyabamukubye ekyo nze bakinkuba kati kanisita eyo giraba teyamukutteko ebamukwatako singa talina wandimenyese eyo kanisita bagita sound bomb bayita kanisita sound bomb eyesa ne chorus ejula be omukamu ennyo era bakumukwata kusinga president waffe singa tuli mbulumi singa gavumenti yakyuse naye kyemmaiko bannayuganda banyiivu musajja bamwagala oyo naye nga tebekalakasiza ekyo kyammaze amaanyi wadde omuntu okumayekipiire baba kimukola ku makya baba kimukola ku makya wandirabye abantu badde bamaze n'okulya baba kimukola ku makya wandirabye nze waliwo yankubira esimu nange baba kimukola ku makya kati banaalinda budde bwa ku makya bwe kitalibeerawo ku makya bagambye baba kimukola ku makya singa munnayuganda lwakiri bandikubyeyo ku bipiira bipiira nti kati nagambye netiwaaka kyova olaba njagala presidential candidate yenajja ng'ali serious agala ku gavumenti aneekwateko nze nsinga netiwaaka nzirina muno mu ssimu ennamba 7,000 ku emailo yange kuliko enamba z'essimu 7,000 nziteza sizirange embeera mu bantu 3,000 kikwega nti nina netiwaaka nina abageto youth nze tewali muyaya nsalako abammanyi atansalirako jakimanyi nange neeyiya abammanyi tutobye naye nze mbadde ku street zonna nga sirina nga bayaya abamu be bampa kati abamu mbasinga bana bempulira ekawempe baani bakasolo abo bakasolo bonna bakyali bange batafa empire gwe buli muyaye gomanyi yeno w'amaanyi buli muyaye yeno w'akabi bonna bakyali bange geto zonna ogenze nankulabye genda Kasubi genda Masanafu genda Bwayise genda Kawempe genda Katwe jangwe Makinge genda Salama genda Mbalala genda Iganga genda Bujiri tambula ebitundu genda Gulu Sky Soldier kati okumanyikiddwa mu makomera kiki nawandika nze buli polisi ye Kampala baali bansibiddemu era eriko never forget Sky Soldier buli polisi nagiwandikamu never forget owandikamu n'ekisiriiza twawandikangamu ofuna akagundi n'okulukusa ekigundi kiseminti n'obateekako never forget Sky Soldier kati zo ŋŋamba eki buli polisi bwentuukawo ekiro bano basabaza kando sibawa bagamba erinnya lyange liryo fa abazimba lino ekkomera ate oŋŋamba eki akitegedde tewajja kusaba ssente za kando neetaaga omuntu saakolera gavumenti yantama zisagala kolera Museveni
nenetaga presidential candidate ow'amaanyi. ate kati bagamba okolera mpuuga nze obanga tayagala kwesimbawo naye nze kugambye nabeeranga ku campaign trail ne bakuba kati ya gas kam katwala embaale gye basingidde okukubira Kyagulanyi. Embale bamukuba bulungi. Bali bamuyita Asiimwe Commanders DPC. Yali mu byatubula ko yakola president yagambira nti nno omusajja bamukubye bulungi. Kati oyo omusajja lumu twali Mbale mu town bakasuka kisaundi bomb ekyo kinene kitya gazi kinene ekyo bakasuka mu motoka ye wali wayisamu omutwe bwa nekigwa mu motoka munda nali wabweru nga ndi mukwata nali ku live ya Segirini nagenda okutula bwente ngari mutwe musajja wange simulaba ate nga bankubira mbu ali bugiri mudakiiko obudakiika ngaye yadusedde mpaka ayisemu mpaka bugiri ku kigere nno kuva Embale mpaka bugiri. Ffe twatoba n'omusajja ne tumujja mu tiya gas muyingiza motoka endala tumujja mundala tugenda mu ndala nganze nga buli omu awenna mufu azirise ekikka ne kati nze omumanyi obuko nina mishoni zange zesijjaayo nabyo mbigirayo wali musawo ya campaign zinategeera campaign na campaign zino nino zibeeramu nga Munnayuganda oba mpagiraani bwe tusibeera ku gaali ya Bobi ngenda beera ku gaali yonna naabeerawo naye banneetaaga nnyo ne opposition eneetaaga nnyo okusinga ebintu byonna banneetaaga nnyo. Nina skills njagaliza ntendeka manyi nkomandinga nina komandi era gwe mbuuza bana bali mu media zina abana ba bloga bangamba nitaga ba bloga ana era bafuna bangamba nyagala post 10 kweno gundi yange event yange era zafuna kwanga nze nkola bintu bituufu nibo kuba kulya ngambe budget but bana bagenda kulyako kino na kino era kyembawa katoyo yenze lwaki Bobi Wine yakufiirwa omusajja yali teyantegeera abantu bana ababi bana abantu b'ekikono abayagala okwefula nti baagala beera naye bokka be bankuba ekikono ne batamanya ani gwe bakuba ekikono omanyi wale kintu si buli lunaku lwokola nti kintu kiba kirungi kiba perfect kati kolo baakola ensobi tebamanya ani gwe baagoba bankuba bukuba ekikono bigambo kunjogerera mbunalya nze nalyaki naye mbakubeera awo nkugambe ku komandi gye nnina anti singa kati wakiseka ne saa zino amagye gakyaliyo singa amagye gakyali ku round about zonna naye kakati okuvaako mu nuufu eyo ewa president Kyagulanyi tekwongedde okuserebya obuwagizi bwe naddala mu bageto yuti bagwamu amaanyi abantu bankubira naye nze mbagumye mbagamba mubeere bakakambira 26 tuyinza okufuna ekiddako naye ng'amaanyi gabagwamu bagabagwamu naye nze nina ttiimu yange y'abantu 7 era gonna ebuuza engeri gye nkikwasaganya nina ttiimu yange y'abantu 7 bankubira nina n'abakyali ku kitebe nga bakyabeerayo ddala naye nga battiimu yange bamemba bange nze nagamba nze ekintu kyange kinene nnyo era abantu beebuuza mbeerawo ntya nze mbeerawo nga ttiimu yange ate yendabirira abantu b'oku kitebe nga bampaayo nabo nebagamba kati komanda waffe bongeza okola nti enkofiira eyo yakaddiye teekako endala nasindika ssente kati komanda waffe tukuleeteddeyo kano akalabo komanda waffe kati tutasubire kati kule nti nze nina ttiimu yange gye nnina kati abo abantu mbakumaakuma nembasomesa n'okwagala eggwanga lyabwe nembasomesa n'okwerwanirira nembasomesa obutabo nze nsomye buli butabo obutabo bw'abadikitata bwonna nabusoma obutabo bwa Malcolm X bwonna nabusoma naye omusajja gw'obadde ku street ebbanga lyonna wafuna budde ki obugenda mu ssomero kati obudde bwe nafuna kye bayita common sense n'essaawa zino nsoma kye bayita mature entry nsomera ku Bat Valley wali omukyala nsomesa gwayo mulonye bisingawo jangu mini box yange tusomera ku Bat Valley theatre bayita mature age entry tusoma ne baserebu tusoma n'abantu abanene abantu abakulu musoma luzungu naye ba mature age ne bobali P4 drop out obali P7 drop out obali senior 6 drop out ojja ne tusoma ne tukusindika ku university era nsoma era omwaka ogujja size mukama wange nibagenda kuntikkira wasomye nze ndi mu kusoma amawulire njagala kusoma politics nkyasoma ngenda kwengera ngende ne Bulaya nsome ngenda mu university ze Bulaya nazo nsome nze nkyasoma ngenda soma mpaka nga ku myaka 4 nze njagala ekyokwagala okusoma ekyo Kyagulanyi oyo ya inspiringa
yandaga nti ate bw'ova eno Mugeto. nojja eno ate bw'otuuka eno yongerako obeere wakabi ososowazi kyova olaba nze sadda amabega nga bano abalala Newankubadde baakuyisaamu eggaali wasigala ggwe. nkola eno bwa buloga eno bwensoma eno bwentendeka abantu bange eno bwensomesa abantu okwagala ensi yaabwe nzo ndaba nebino ebiviri naye era nkola emirimu mingi Ebiviiri byosi bibi. ebiviiri bibi ku bafirika naye ku bantu nga ffe ababugumiziddwako kubanga Malcolm X yagamba you don't have to be a man to fight for freedom. What you have to be intellectually human being. Toina kubeera kwezi, toina kubeera sky, toina ate kati bwetutuuka mu byokusoma ndi mubi. Yagamba you don't have to be a man to fight for freedom. Oluzungu olya lulye. Oluzungu ndya lulye nze ndi muyivu ate omuyivu ajja mu bwongo. Toina kubeera musajja kulwanirira ddembe. What you have to be intellectually human being. Olina kubeera muntu alaba naga kino kinyigiriza kino si kituufu Omuntu omugezigezi olaba nze sifugika era si owning bwati olisasa kuja na owninga obwongo bwange wetegeerera ate nga abakulu baali baagala kukutegeerere waliwo baali baagala okuntegeerera Oganda neŋŋamba tekisoboka ekyo sky soja omuntu abugumiziddwako nsomye obutabo bwonna mbumazeeyo nsomye articles zonna nsomye constitution nsomye bible nsomye Quran nze ebitabo byonna ebyeddiini nabyo mbisomye kati goŋŋamba eki Bobi Wine yakufiirwa nnyo nakati tajjejjusa andi kati ab'ekikono era banga yejjusa naye ab'ekikono ne bamugamba oyo mwana mubi naye nga sina bubi bwe nnina nina bubi banna abasigalayo tebakaaba nga gwe bwavaayo ng'okaaba bana nga basigalayo bankubira essimu nze mbagumye eno ne mbagamba ekirungi nze ndi eno ndi waggulu kati nze nnengera ne babagamba banange ffe tujjeeyo tugenda kugwa mugamba togenda kugwa waliwo muwansi wali agenda okukubaka mubeereeyo mugume nteereddewo abaana bangirayo njigiriza abaana bangi internet wegisomerawo nagyensomesa segirinya oyo yaginsomesa segirinya weyantuusa neneyongerayo omanyi nze ndi mwangu okufuuka masita olundagako obulazi nongamba kati otuuka kutuukaawo kati nze kampeyini ezo ziraba njagala omuntu njagala ffe twakolanga kye bayita door to door village to village mobilization oba ekyo okimanyi door to door nyumba ku nyumba nga ffe tugenda nze manyi ennimi 18 eze Uganda nimanyi Olunyankole nkumanya Olunyolo Olutolo nkulubaza Wakinyarwanda ndakizi kyose igifumbira ndakizi olusoga lwene ndwidi mwene ndwidi okulukoba nakoba okuva kuncho mpaka Kawungezi nze nandikuwa uko bilisoga lonka sasa mimi najua Kiswahili haraka ennimi oziyigira wa zonna ennimi oziyigira wa nze manyi buli kika kya lulimi nimanyi Olukiga nimanyi Olunyankole olusoga ndwi Olunyolo nkulubaza Olutolo nkulugamba what are you talking about me Oluzungu ndumanyi katuvola banagamba leo nofuna muntu nganze nso mobilizing omuntu weggulu nso mobilizing omuntu wekalamoja nso mobilizing omuntu wekasese ze manyo olukonjo okabo wachi ngolumanyo olukonjo muganda wange nzo manyi nange netya kati batuuka wali abufumbira abanyarwanda bose ndababwira twebwe njewe ndi umunyarwanda sky nishaka mwese mwize mbabwire ikintu kibayita politics naye abantu abakuba ekikono bamanya abantu abankuba ekikono bamanya nti ono tasoboke kubanga sky soja omwana omuto ng'abantu b'ebusoga gwe bafiirako abantu b'ehoima gwe bafiirako abantu b'ekalamoja gwe bafiirako omuntu bamwina mukuba kikono oba kumutta ate nange emmandwa zange kuba ndi mukiwezi nabuuka mangu lwaki buli mugezi yenna agobwa mu nnyumba anti kati bano bakuba ekikono bano abatasoma balabanga gwe yasoma ogenda twala buli kimu jukira nze nasooka nga saasoma nema n'ebitabo nabyo nembifuna empapula zonna nzirina lupapula ki lwe sirina sisobola kwesimbawo saagala abantu kunneesiga saagala tulasiti y'abantu ebintu byonna byenze nkola kyobula siwasanga n'omukazi saagala neesiga nnyo mbwe yewange gwe nalonda mu bangi
bwe natuuka nenkyuka nsobola sinawasa nyinza okukyuka essaawa yonna kubanga bingi nze byembala nyinza okukyuka nenkeera nensoma akatabo k'abakyala nindaba nga n'abakyala tebamalaayo nga ninabeera nzekka kati nze obwongo bwe nnina bwakubeera nze nawandikako n'akatabo ninabeera nzekka nawandikako akatabo akalaga struggle yaffe gyeva era mu campaign ngenda kuba nkoza akatabo akalala akasoma ku nze mbanguyize mangu kubanga nze essaawa zino zisinga NUP nina muganda wange singa essaawa zino abasirikale abasukka nagambye abasukka mu bana singa nga tebapocca biwundu nga banoonya Sky Soldier waali ate nga benza okundaba era banoonya nga ne babula ng'obulireyo mubakyali ne basiwidde mubakyali nze ndi Sky Soldier mbeera we bali nga banjogerako naye nga mbalaba ninga kati aba bantu bapulaninga kunkwata tebamanyi bakwata mwana wa misambo ne Bobby emanyi okwebuza Sky Soldier abeera mu Uganda NUP eyongera maanyi eyongera kusereba yandiyongedde amaanyi singa yali erina enkonge ezasooka kwe abantu bonna bali mu NUP bajja lw'abantu ab'enjawulo waliwo bajja olwa President Kyagulanyi Ssentamu waliwo abajja olw'abantu abano abalala babigirwa baani bampuuga kati abo nabo balina buli muntu ajja mu kintu aleeta akakodyo ke ayata pozi nga bano ono abana bali abalina ban excitement naye nga ffe tulimu yaleeta akakodyo ke akajjayo buli konna konna ne tusumulula empewo zonna ne tuzigamba mute ebikutte byonna mwerule ekkubo ne tufuuwa buli kika kya mmindi andi nze nagambye ndi buli kimu ndi traditional ndi wa ddiini nze manyi buli kika kya mpewo jjajja bulamu gwe tusooka okusaba nga tugenda mu struggle jjajjange bulamu gwe nasookanga era okusabye ompa obulamu jjajja kawumpuli kutuziwa ddiiru kutula ddiiru zonna jjajja bamweyana kawumpuli yemweyimirize w'ensi eno gundi bamweyana yemweyimirize yemukutuzewa ddiiru kawumpuli yemweyimirize nga tumusaba tweyimirire tweberanga mu makooti nga kawumpuli yandiko era ne batweyimirira naye gwe mmanyi singa nkyaliyo singa abasibe bakyali mukomera singa abasibe bakyali mukomera abo mbasabira kawumpuli naawe ng'abeeyimirira anti kati obasabira nga tolina connected anti kibira bino ebintu bya traditional olina akantu kokwatako oba n'okwata ku uniform y'omusibe oba anti era nabo batusigadde akasa nti twalya nga tulina kye twalya nze lunaku lwendirya mulindaba nga nvuga ogumotoka ogwo ogunene sirina yadde ninye boda zinkutudde akatibba naye nafunye abazira kisagenda kusondera emotoka ya $5,000,000 era kwena abali eyo ngenda kuvuga eyo egenda kubeera lubaluseewa y'abantu emotoka egenda kubeera y'abantu era nafunye abantu bali mukunsondera era naawe ali eyo kyoleeta kyonna ya $1,000,000 ejja kutta tugenda funa serika oba kibiina ng'eyamooti lubaluseewa kasitama nga enkuba tesobola kunkubiramu ekyo kyokka ngenda making sure ya $1,000,000 abantu balirwedde bagenda kungulira emmotoka nzaani nkoze buli kimu nze navuma Museveni ababayiwana bavuma Museveni tebalina kye baavumye tebalina nze nalwanagana n'abasirikale maaso ku maaso navuma Muhoozi navuma buli muntu wa gavumenti navuma abagagga bonna kati bani abakyatuvuma ku social media tebakyavuma tebakyabawulira abantu kasabalaba nga Sky Soldier navaayo bano abasigalirayo abasigayo tebabawa maanyi bagamba olaba Sky Soldier olaba yavaamu abantu kati baninze mbeereko we neekwata nkyagaanye tafuna mpuga tanaba kutandika ndowooza yali yagala kukangamu awo ndowooza kyeyakola kyekyo naye kati abantu bakyebuza Sky Soldier olunaku lwe naalangirira ekiddako ttiimu yange y'abantu 7 olunaku tweyongerako abantu 10 ate tugenda kukola ekintu kyaffe kyakusomesa abantu bannayuganda kyokka nga tetulina gwe tuwagira kusomesa bannayuganda kwenunula kwejja mu buddu kwekolerera kwetonderawo emirimu egy'omuntu tulina emirimu abaana bonna mbafudde ba content creators abaana bonna mbafudde ba mitimbagano kwe balya abasiima batasiima babireka ndeesa abantu bangi kimanyi nti abantu bangi oliba atuuka alabanga yeyereese nalabye naedi mutwe yambulokinze musajja wange nagenza okukebera nga sikyamulaba
ningamba kana n'omusajja yambulookinze gwe nawa tekiniki zonna oyo gwe namuwa tekiniki ezijja mu bantu b'e Bulaaya sente nga wabeera mu motoka mugamba kati kubiwa video call kati kamera giteeke mu maaso ng'olaga president ng'ono omugamba omusajja nze ndi naye twoke leeta mannya bwe gati obona nze mubuuza kati alina olugalo olwo lwamenyeka lwamenyeka bwezi lwamenyeka ddayo mu bintu bye struggle bye mu kusooka ate manyi olutalo lw'okwegaggawala luwanvu olugalo kati ne mugamba kati bw'oba ovudde mu kkomera bw'otuuka mu jaamu bagambe bwoti ni Museveni yankola kino bwe twali mu safe house era buli watuuka bagamba lugalo nemuganze musajja nemugamba musajja wakuwadde trick zonna noneerabira naawe nogenda manaaba ebigambo nti ndi mubi nalya eddi mutwe gwowange nalyaki nze omuntu yakuwa tekiniki zonna nenkusomesa buli kimu oyo gwolaba tasi yasoma luzungu musajja wange kati nemugamba bwoba okola post nga ya luzungu genda mu comment section kopa mu comment zigatte ebbiri bajja kulanga omusajja asabudde kati ekikago yayogedde lulimi mu America Rwanda AI just ogigamba I'm a political prisoner I have gone to Chicago write for me a short story I want to talk to the people kati yagenze naye Chicago bona yabakubye surprise omuntu we wadde yabakulamya yamuwa app bagita gundi GPT bagita biki chat GPT bagita kakati ne WhatsApp business ejirina bagita Meta AI Meta kati eyo ogigamba bugambi nti I am a political prisoner but I have gone to USA I want to talk to the people write for me a speech in terms of freedom fighting just tetwala second katujikole wano chat GPT chat mwana gwe nga tuli mukannyo chat GPT katika nze muganda wange nze nasoma nange netya era nebuza nyinza obutawangala kubanga fa abantu katika nkubulire fa abantu abali philosopher tetuwangala Jesus Christ Malcolm X obalaba muje Michael Jackson tebawangala baba tubula sigerekeke embeera zange tondaba butondaba nange ndi nawe ngulabe embeera zange sabulijjo ngulabe embeera sizabulijjo yesebo yenze kati mutwe yenkola gye mwamukozeemu bambi nafumula oluzungu olwabulidda kanjigambe hey chat GPT I'm an ex-political prisoner write for me a message I want to speak to the people in terms of freedom fighting kigambe nabuganda kati kekole iri mkola text yi iri mbiko my fellow citizens I am ex-political prisoner kanji kusomeremu wano ejikoze nze byange tibya kulimba egambye bwetu kanji somere my fellow citizens as an ex-political prisoner I speak to you and just with words but with the weight of experience on the spirit of resilience of our struggle for freedom is not for the ends behind bars not does it in the end with the chains and they try to press on our mind it's the fight and transcends the walls bullets and fear it's fight for the dignity justice freedom and every one of us the path of freedom is not easy it's filled with sacrifice challenges harsh and resilience of oppressions but history has shown us time again that no regime no force no injustice is permanent no power of the people united in a purpose and driven by the will better tomorrow and unstoppable this Katinimani Bagamba this is not just my story it's our story for every woman and every man every child and every dream every tree and every trane gomanyi kata awongo bagamba sikeso ya yogedde ebintu byangu ebyo nakogezo bibayigiriza byona zemba yatendeka ne bagamba bwangu nene ne bangamba nalya zinalaba edi mutu afumula oluzungu lingamba edi mutu yalusomera ne bangamba nalya ne mu AI abantu batona abajirina mudakike mwe kuwandikira kati zewe mangenda watusemye mwenchange ndakwogera kimbikolera kwe yesawa sibikoze kati sono jigamba try another bino sibite binyumidde era ne trying ebirala tugenda kukola tutya anti nagambye NUP neetaaga nnyo mu maaso awo kweyo line anti ziri namba musanvu when you Sky Soldier command anti ze nali nkola buli line nga nino kati nagambye nina tiimu y'abantu lusanvu nina Eastern Uganda niyo bakamanda bali abakamba batalabikira mu kamera goyambadde ekyambalo wane kyamaji
nze sambala byamaje ekyaki kino kyambalo kyaffe kya ttiimu yange kyakubula polisi yedda kaci eri eyedda gwe twambala oli kakiwedda gwe twambala naye ng'obirabye nze nkutidde kati kati bano ambasada wennatete abo bonna nze mbatendeka kati ye okusinga yasookera mu masimu ng'akuba masimu ku bulediyo tokuba essimu ani akumanyi kubira ate nga naye agamba nti wakabi okuba essimu byali byakabi edda biseera bya lediyo ne kati bakyala abakubi b'amasimu kati ate oleeta omukubi w'amasimu ku Sky Soldier agamkuba oluyefukire oleeta omukubi w'essimu ku Sky Soldier kuba simu nze bankubira bukubizi naawe nguli wa bulabe nzo mmanyi kati obulaba buli tiimu buli kampani neetaaga sina political party zokka buli kampani neetaaga buli government sector buli government gundi yonna neetaaga okuviira ddala Minister of Health neetaaga buli ministry neetaaga UCC neetaaga UBC neetaaga kintu kyenkola obwongo bwe nnina abuzaale si bwakusonda kyovulaba abaana tebakyalina makulu gamanyo tebakyamanyi bipya nze mbireeta nze naleetanga ebipya nendeeta emiramwa nendeeta comment section kyebegamba nemuvuma nemwogolozwa tinga leero enkuba bwetonye nimbagamba kati Kyagulanyi asiimye enkuba neetonnya nze mbuleeta obwo nze mbuyiwawo halo nesimu ogikwatidde mu show ngikwatira kale nawe gyebali bali mu interview muliwa uwe Sky Soldier amaze amami nze ndi Munateete mbasangewo bugambe okyali mu show kale ngenda kukubira Munateete to kankusiibule ne butansiibule abantu nga bakwetaaga onalade nitete business ya milioni 10 sikyali futu soja gotokyali futu soja waliwo essimu gyotakwata ng'olabira ddala talina makulu naye waliwo essimu gyolina okukwata ne webeera oli luddawo gwe ng'oli wanjawulo lwaki bano tebakukoppa abali mu kubonaabonera wali essimu yange eri open njagala bankoppe sikirina buzibu ekyokunkoppa ate sirina buzibu buli muntu ajja mumaniriza nga bwazze mujje mu inbox mumbuuze nkikola ntya kisinafuna kiri ekisente ebirala byonna mbirina obwongo bwonna mbulina anti sente diru zenfuna nziryako n'abalala nze sibba sikukuta